Hello. Kati awo mpulira bulungi Ambadde nkubuuza nti omwami ono yabadde agezaako okukola ekikolwa kino alina oluganda ku mukyala, bba wa mukyala, mukozi bukozi naye mu maka ago kiri kitya? Bba wa mukyala gwe gubadde omulundi gw'omusajja ono okwagala okukozesa ng'akozesa amaanyi, oba kyali kihapeninzeewo n'oguma ng'omukyala oba ng'omuwala eyagenda okuba ekyeyo ng'ogenze n'ennaku yo? Wangi? Si gwe gusoose, omwami oyo mwennyini nga ayagala okutuusaako like ekikolwa ekibi ng'ekyo. Omanyi mu comments ezaayise ku vidiyo eyo gye twatadde jjo, abamu ku bantu bagambye nti oba omusajja ono wamulaganya enseko nti tebyatandikidde butandikizaawo, nti oba oluusi obadde ng'ogenda mu kikolwa naye togendangako mu kikolwa na musajja ono, kozi nti abasinga bwe bagenda ennyo mu bikolwa n'abasajja bwe batyo nga bali ku byeyo batuuka ekiseera ne bawulira nga babakooye. Terevu omukyala oyo bamuyita Namakula Fatuma, gwe nakozeko story ey'olunaku olw'ejjo, era ne mba promising nti ngenda kutryinga my level best ndabe nga nfuna omukyala oyo. Finally Mukama nyambye nenfuna omukyala oyo, era yoyo gwolaba ku lukomo lwa video call ku ssimu, ngezezaako okozesa ebyuma byange ebitonotono nsobole okuba nga mbaleetera conversation gyenyumizaamu n'omuwala oyo gwe bayita Namakula Fatuma, gwe ataalabye katambi ako osobola okuddayo olunaku olw'eggulo. Akatambi ke nabalaze era kasatulatinze nnyo ku mikutu emigatta abantu, nga mwana muwala ono Fatuma omuwalabu agezaako okumukaka omukwano oba okwagala okumurepinga, mu Luganda kye basobola okugamba nti Fatuma omuwalabu yabadde ayagala kumukwata. Nkitegedde bulungi mu conversation eno nti guno si gwe mulundi ogusoose nga Fatuma akakibwa akaboozi, newankubadde emirundi esatu gyakakiddwa okukola akaboozi oba okwegatta n'omusajja ono omuwalabu abadde nga alemererwa. Omulundi ogwasooka Fatuma yasooka n'agondagondamuko wabula teyamufungulira ngoye. Then omulundi ogwokubiri era Fatuma mbu conversation gyenfunye naye omusajja ono nga y'omu ayagala kukozesa maanyi atandise okafuula akamanyiro. N'omulundi ogwokusatu Fatuma gwe tumutegeereddeko nti ddala kituufu alimbuzibwa, era nga kwolwo lwe baagala okumukwata akatambi kano lwakakwata yeggalira mu toilet. Bwe yeggalira mu toilet n'akubira aba office ne bamuwa amagezi ne bamugamba nti akati mukwate ka video. Fatuma naggulira omusajja ono n'ayingira mu toilet. Oluvannyuma lw'okuyingira mu toilet butereevu nnyo, Fatuma n'amulaga nti agonze omusajja n'abanga n'akutamamuko. Kati mukutamamuku mbu omusajja tamanyi nti Fatuma akutte essimu mu ngalo era eriko kamera amurecordinga. Awo Fatuma olwamala okakasa nti akutte akatambi akusimu ye era kwekali bulungi nnyo, engeri gye kiri nti amusinza amaanyi. Mu conversation gyenfunye naye ya ddakiika nga 28 muyinza obutaba na budde bulungi naye njagadde mbatemeretemeremu ebigirimu. So akatambi ako Fatuma nga kakasiza nti akaina n'alwanagana n'omusajja kozi nga muli amusobola, naye nga omusajja yabazanga bweje mirundi gyonna yabazanga bakamaabe bavuddewo. N'ekyokubiri kyentegedde oba ekyokusatu nti omusajja oyo bawasa muwase mu makaago Fatuma gakolamu. Fatuma amaka gakolamu ga mukyala musomesa era ayina abaana babiri, abaana abo bakyali bato. Kati omukyala bw'aba avaawo ewaka agenda n'abaana be ku ssomero eyo gy'asomesa. Kati ngenda kubanga nkulaga akatambi ka Fatuma akasatulatinze akoza aŋŋambye ayina ne original copy y'akatambi ako. Akatambi ako kajja kati okubeera nga kasaasaana ku mikutu emigatta abantu nti Fatuma bw'aweereza akatambi ako ku office ng'amaze okakwata n'okwekyangira ku musajja amusinzizza amaanyi, ate yakasindikira n'omukyala ono aba office
ne bamugamba alindeko kasindikiro olwokuba yali mu panicking atidde ng'alaba alina proof anasindika akatambi ako ew'omukyala bosi we. Kati bwasindika ew'omukyala amawulire amalungi ag'essanyu era mwebale nnyo mwenna abalabye akatambi kano ku Wonderboy UG ne ku Vic Exclusive. Omusajja yagobeddwa mu maka ge engeri gye kiri nti baali bawasa muwase oba baali basembeza musembeze mu famire eyo. Omukyala yasazeewo n'agoba omusajja oyo era wenjogerera kiri well confirmed kyakakasiddwa baganda bange. Fatuma muganda waffe ali mirembe Namakula Fatuma era njogedde naye talina buzibu mu phone call video phone call eyo gyolabye mbadde njogera naye neyanziza gwa wenna sigenda kwatuukiriza yalabye video eno notaginga mwana muwala ono ate nogezaako n'okumpa contact ye ne tusobola okubeera nga twogerezeganya. Egyo gy'emirimu egyange bwentyo bwe ngenda maaso n'okugikola. Simanyi ku YouTube channels endala bakikola batya ne wano ku Vic Exclusive ne ku Wonderboy UG nabasuubiza okubeera nga ndi very important gye muli ate era nga sikoma bukomi kubeera nti njagala kugaggawala mu nsi wabula nnyumirwa nnyo ntambule n'abantu abalina emirembe. Thank you so much. We are proudly sponsored by Baroni and Sons. Bano nga basangibwa Kireka Kamuli Road. Obumu obw'omulembe obw'emberenge be babutunda era be babulina ku bbeeyi ensamusamu ate nga abatuuka ekiseera ne batandika okulambula ne kuba kasitoma baabwe okulaba emirimu gigenda gitya. Akuuma kaba Baroni bwe bakaguza akakuba emberenge ne kafa bo bennyini be basindika makanika ne bwo bayiganga ne bwo bambaala eggulu idindo oba wa bo bakakutuusaako era ne bakuwa ne service amala. Okay. Era nga n'abalala abatuteekamu ssente be ba Biva Organic Natural and FA Products bakujjanjaba bakozesa butonde era nga ddagala lyabwe twakakasiza terina side effect yonna ku mubiri. Basangibwa ku Access Building Lubaga Road awo ogenda n'obeera ng'oyogerako n'abasawo ne bakujjanjabisa eddagala ery'obutonde be ba Biva Organic Natural and FA Products. Waliwo akatambi mwana muwala yoyo gwolaba mu kifaananyi Namakula Fatuma kati akatambi ke mugambye akole tukole clarification ku nsonga eyo ang'oggyeko phone video jemba wadde kati tulabe n'akatambi kano butereevu nnyo ate ensonga tugigadde eyoyo tugigusiza. Twebaza nnyo mwenna ababaddewo n'okunoonya mwana muwala oyo. Thank you so much Vic Exclusive, Vic Wonderboy UG, Vic Genius the songwriter, Genius Productions. Osobola okunfollowingako ku mikutu emigatta abantu gyonna nkozesa Vic Exclusive ne Wonderboy UG. I sign out. Akatambi kafulumye, akatambi katambudde nange simanyi ani yakataddeyo, simanyi oyo yenna eyakoze ekyo n'ateekayo ako akatambi, naye nze gyendi ndi bulungi bambi sirina buzibu bwonna. Ensonga zaawedde offisi yazimaliriza, twazimaliriza n'aba offisi ne tuzimaliriza ne madam byonna ne biggwa, byonna byawedde bambi era ndi bulungi. Omukyala ankumye bulungi, madamu ankumye bulungi, sirina ttabbi yonna kuba offisi yannyambye nnyo bambi era mbeebaza ba offisi okunnyambamu eyo ensonga kuba madamu nze babadde mbaayo ne tusolvinga ensonga ne ziggwa era omusajja taliiwo ewaka, asigadde wansi ne mama ffe abali ewaka. Kyo kituufu mu mutima obeera n'okweraliikirira naye nze offisi yannyambye. Ebyo byonna ebifuluma ndeba omusajja yali ankozesa nga biki si bwe kiri. Nze kiyumba naakakibeeramu naakakimalamu just emyezi 2 siruddeemu nnyo naye ndi bulungi era gyendi ndi mulamu, sirina buzibu bwantuuseeko, tumanya buyinza okutuukayo mu maaso naye era nsaba kigendere wano tebudda, mbeere bulungi era ndi bulungi. Ndi bulungi, mama ankumye bulungi sirina ttabbu era ankuumidde ddala, akuuma n'amaanyi, sirina buzibu bwonna kuba saa zino buli walaga agenda nange naye lwakuba nti era omusajja taliiwo ya kyempinza obbagamba. Wani taata weegolodde namu ennaku zino bannange ennaku zino ki osazanga kabiri ti okuba lwofunaganya akakipawo kano wake up call ako sibakola weka kano kenajjamba Biva bannange wampe essanyu okakasa oli mumativu ndi mumativu n'okukirawo oba nkomewo
Wanji. Owanzire. Kuchonkoze. Oli wakunzaza balongo gwe. Babiva batukolera. Kan male kukuwa yongera ka wake up call akalala. Akalala taata. Nkomawo. Nkulinze. Bakyala bannange ebyange byatselela okuva mwagalo wange wetandika okukosa ka wake up call okuva mu Babiva organic natural and healthy product twafuna akamwenyumwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munnange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna bwe nali eyo ng'oli mwami munnange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalwawo bw'abaaganye gano nkuwagabo genda Babiva gula ka wake up call keke iwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuke yanasanyuka oluvannyuma babayise Babiva organic natural and healthy products bekwate nawo ofuna akamwenyumwenyu buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Baron & Sons Kireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance y'aba Baron & Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati Baron & Sons twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumaako tujja tubikutuusaako wona wooli. Ne Baron & Sons Kireka bayiza kuma akasika popcorn sikamasanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri. Nkwanjulira program zola munna ku Viki exclusive ya YouTube channel ngolino muwerezawo Priscilla Suvilio Mukwano ngambera ne Viki Genius the songwriter go na yagala kuzulira omuntu okuzulira omwagarawo tell sure of him or her oba omudautinga jangu go in on your YouTube and type VIC Viki exclusive tumukuzulire feke tugatula ke tugata era ke twawula abala tukuzulira choyagala okumanya share like comment okonene kade akwagala n'engeri ey'okubiri ng'akubuusabuusa akati saponha yebwa bambuusabuusa ate bamusibako anoonye gwakkiririzaamu nyabo katusuubire owulira lindako okuliyakitinga okubuulira omwami n'ensonga zo.